Amanya agange nze Nakajumba Justin Sanyi. Sina nteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana. Kati embeera gye tulimu, embeera nga gye tulimu ya kiyongobero. Tulina mmere, tuli wano ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki? Okujja olw'omwagala waabwe Ssegirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo. Kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressure zikweyongera okukola ki? Okulinnya. Sina kye nalabye. Sirina kye nalabye. Era tebalina kye baatulekedde. Kuba n'obudde buno. Era obusente bwe mbadde nabwo bwe nninze ne nguliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki? Abajja. Naye nga tebalina kye bandekedde. Mulanga ngukubira Paalamenti esobole okunyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalina buwano. Ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gaagalirawo school fees. Kati sina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde naye nga tisina wentandikira kubanga abo bonna abaana webanaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuomu nga babanteerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamaniwo ffe tetulina ssente za baweereza. Omulungi yaneeyunzeko ku Gika Media nkwaniriza n'enkwebaza n'egyo gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Maama Ssegirinya ne famire ya Ssegirinya yonna abawanda muliro si basanyufu n'omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi nga kwogasse n'abaana ba Nuupu bonna nga bagamba abano basiiwuuka empisa mu kuziika omukulu Ssegirinya era mbu ne we baali bagenda ati babalekera yadde 10 kyokka nga babasubya ettu eryali mu kisaawe Mpuuga. Abakungu be yali azze nabo baali beetisse ebisawo naye bano tebabaganya genda funa bisawo ebyo. Kankwongereyo n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tuyongere maaso. Ekituufu twaziise luvannyuma kuba effujjo eryakoleddwa abantu ba bulijjo tebaziise. Abanupu basoose ne baziika beefuza omulambo abantu ba bulijjo nabadde ndi wali wansi naye ngola babaleeta saketi nga teri aziika era twalinze ne bakola effujjo lyabwe ne liggwa ne baziika obubaka waabwe bo batugambye waabwe omubaka waabwe ne batujjako obuyinza tetwogera omubaka wano omubaka waabwe okitegedde abantu bonna abazze okuzikirako maama abantu bonna tebaziise tebasobodde tebabadde nateekateeka yonna nti oba kufumbira abantu bagenze enjala tebalina kyebaleese maama bamulekedde amabanja mukazi otumunyike empitirivu nga bagenze bati nga n'abamabanja bayingirawo mutukubanja kino kati eyebeera nkola ki omukolo bagufudde gwa byabufuzi bo babeera just bagala kuyisaawo byabwe okitegeera ekintu kiggweeraawo naye nga gw'omuntu bakulesa otya abaana b'omugezi bakulesa otya twagala kale byonna bibeerewo naye gamba nti bana b'omugezi tugenda balabira mu ngeri bweti ne bweti muli bajulizi mwe mwakiwulidde temwakiwulidde era abantu babiri bebeesowolayo wetwali mu Parliament Speaker n'agamba agenda yamba omwana w'omugenzi waliwo ne Minisita wa ICT ye Chris Baryomunsi n'agamba nti ajja yambako omwana omulala ekyo kye twakoma okuwulira okitegedde tetwaddamu kuwulira MP omu naye ye tayagala kuba mu kamera yasabye omwana omulala omuwala kati tayagala bya kamera tugamba twalabye bantu anti babadde balina ababadumira era maama ne bamuganira okuyingira munda paka naffe bwe twekalakasiza ne tugamba nti ono maama wa mugenzi tosaa muteekako ekyo kibeera ne bakola ki ne bamutwala munda n'okumufulumya omutwala wali omwala byatudde era bamufulumiza by force kuba naye yabadde ayagala omwana wawerekerwe mu ngeri ennungamu okitegeera niyateekateeka bwe yabadde naye nga n'abasinga mu bulwadde babadde tebalabika tetwabalaba omulwadde aba bonna agenza okufa bawulira mawulira wuli omu ne mulaba nga yeekubye obusuuti bazze kwogera mu kamera okitegeera naye nga wano omubaka abadde awo erubaga ani gwe mwalaba nga azze okulaba omubaka muli bamawulira waliwo gwe mwalaba kubanga babaka bonkola yaabwe olutuuka buli omu ayagala bamukuba ebifaananyi nti nange natuuseeyo ani gwe mwalaba tewali gwe twalaba okitegeera butereevu nnyo abo nno be baganda ab'omugenzi Ssegirinya Muhammad banyiivu n'ebikolwa ebyakolebwa aba National Unity Platform mu kusiibula omwoyo
gw'omugenzi. Kigambibwa mbu maama naawe mwamulaba atudde bamutuuzaawo na force naye mbu yali ayagala kudduka eri ewaali Mpuuga anti yali ategedde nti weewaali ebisawo weewaali abantu abasobola obbalekera kasente bave ku bana abaali babakuba obukubi amalusu. Embeera yo bwetyo weekyayimiridde naye gwe ng'omulabi embeera efaanaganako bwetyo ogyogerako ki? Bano olowooza tebalidde mu Kyagulanyi Center mu olukwe? Genda mu comment section ndabanga abali mu kulabisa obulabisa Kyagulanyi Center mu kubanga essaawa eno baba balaga nti bavuddeyo mu mawulire ate nga bali mu kugezaako okusiiga Kyagulanyi Center mu ekifaananyi ekibi ddala mu butuufu balinga bali mu kulabisa obulabisa. Kankongereyo n'akatambi katono nnyo. Omulambo gwo golaba bagunaaliza wano ku pisa nga n'abagunaaza ba A+ ndooza bagenze kino tebakirabangako kacyanga bakola ku yangu yafuuse bamwetolodde bonna buliddwa newokunaaliza ate nga neri bamugyeyo by force eno ennyumba eri ekasanga tibatugamba gali maka ga Ssegirinya tetulina kye tulina kwogerayo koffe kale katugende ku gapita Ssemaganda gano si ga Ssegirinya nayo baatufuukidde akabasa. Okitegeera bamujje mu nnyumba ne bamuzzeeno batufuukidde akabasa toyingira tokola kye ennyumba yonna bagyebunguludde nga n'omukadde ne bw'oba yagala kwetaaya tewali bamutuuliza wali teri kwetaawuluza atudde walinga muwambe alinga mubbi kwegamba kyasusse era ndowooza obuswavu bwawe bagenza okulaba nga kya buswavu nnyo okubanga boogerawo naye ng'oyo omukadde taliiwo babadde bamunonye nawalya ne bamututteweera bayifosi bamugamba tuulaawo okitegedde tuulaawo naye mweyo embeera gye yabaddemu tubadde nga mu ddwaliro bane tubadde nga mu ddwaliro teri atuyambye n'omu teri atuyambye maama yamwebazizza era mwenna mwakitegedde ekyo tetuyinza kiyisaako maaso yatuyambye era byonna mwami Mpuuga ffe otuyambye tebiriko mwalidde naye n'ekituufu kirina okwogerwako yatuyambidde ddala twebaza bo twabeebazizza yes bawo bubaka waffe ekadi tukyebaliza era bamuleze tubebaza nena bano nabo bakoze eki n'omwami ono naye akoze eki atuyambye kuba ffe kuba wonna mukomera yali leader wa opposition yabadde nga atambuza maama yamuyambye yamulwanira wonna omwana oyo kuva mukomera nga gwaddukirako bambi byonna yabadde amuyambye kati kibadde kyabulyaza amaanya nti faato obutamwebaza mbw'olw'ebyobufuzi ebiriwo mu ggwanga nedda kiba tetuyinza kibuusa maaso okitegedde ate tulina mu constituency ye era wadde bagamba kubanga kati ife batuzaala eno Masaka Kaddugala ye wakalungu ye wa Mukungwe yes ife yatutwala Nyendo Mukungwe okitegedde butereevu nnyo embeera bwetyo bwekyali sayidi zeeyo famire ogiraba ekyagenda mu maaso n'okubeera nga yeebaza Mpuuga olw'okuyiwawo omubiri era bakakasiza ddala nti Mpuuga ayiyeewo omubiri mu kujjanjaba Ssegirinya wabula yo nopu kye bagyebazaako kiri kimu kyakuwa Ssegirinya kaadi ekitegeeza ekyamakulu nopu kye yakola kyakuwa Ssegirinya kaadi bino ebirala tebalina mubiri gwe bayiyeewo kwegamba tebabaddeewo famire nyiivumukko wabula ne ba social media in-laws batandise okwogera ebigambo nti bano bandibanga waliwo abali emabega mbu sinakindi nga Mpuuga mwennyini kabwejumbira yandibanga yabali emabega era ng'ensonga zino zonna zemulaba bunga ziriko omusimbi oguwera kubanga bano okuvaayo okwogera mu kamera nga n'omufuta namala mu ntaana nnaku 5 mazima ddala wandibambu waliwo force endala ebava emabega mbu sinakindi nga n'okulya baalidde kankwongereyo n'akatambi katono nnyo nkusaba subscribing atanaba nawe atanalikinga video genda maaso obere nga ogirayikinga. Bambi ndabye mama Ssegirinya mukazi wa tutamanyi nti bambi ayokya ye esazo bali mu ebyokwogera vaayo olage nti abaana tebalina kyakulya maana ndi mwavu olabise mbu Kyagulanyi mukadde ye kyatamanyi n'essaawa zineeno bali mwokyesa oba kitegeera essaawa zino maama weetaaga omuntu ogwo weetaaga Kyagulanyi essaawa zino maama weetaaga Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi yasobola okutegeera kikyoyitamu kati kankubuulire
ye muntu asobola okutegera kikyoyitamu, yasobola okutegera mbeera kijogenda okuyisaamu abaana abo na kikiweetaaga. Abo abakuliko bo bayisaawo byabwe. Kati kankubuulire maama vidiyo nezo butakutuukako kuba kati abakwetoolodde bonna bagezi bagala kukkusa nsawo zaabwe. Essaawa zino Kyagulanyi asobola okumanya nti ono yeetaagisa yajja okukwata ng'ekikumi akuleetere. Kati ono mubaka oyagala kubona ku bidde ogamba mwalafuna muntu ajja mu kifo kya Sseggirinya. Kyagulanyi asobola okumanya nti oyo munyaapi tajja kuddamu kukulabawo, oyo ajja kukusumbuwa. Maama essaawa zino weetaaga Kyagulanyi. Nze kati kankikubulire, weetaaga Kyagulanyi. Naye kitabo ekyo ogenda kwokya ate nga kyolumba tojja kukisobola. Kyolumba tojja kukisobola. Nze bano abaana mbamanyi bingi be basirikidde be basobola okwogera, naye onooyagala ogamba ndo kati ssaawa yakwerabisa, tosobola kulabisa Kyagulanyi. Kankubuulire, tosobola kulabisa Kyagulanyi. Kakimanjo kankikubuulire, bajja kuba mati vaayo omulabise. Tolina kyoyinza kulabisa Kyagulanyi. N'abakugamba okulabisa Kyagulanyi nabo baamulemwa. Wabirayo Mulumbwe nabo baamulemwa. Zimama nkubuulidde, nabo baamulemwa. Kakkanya sipiidi, weesonyiwe bannamawulire. Ku kitebe omanyiyo maama, ku kitebe omanyiyo. Embeera yo bwetyo bwe kyayimiridde. Omukulu gw'ofa okulaba ye Good Life Eddie ategeezezza nti ekyamazima maama ali mu kwokya, maama Sseggirinya ali mu kubeera nga ayokya, era nti ebintu byali mu kukola kati ne byali mu kwogera mu mawulire ajja kubeera nga bw'atyo gye bujja maaso awo abyejjusa, nti era yandibadde ayogera bitono byataasobole kubeera ng'akola ki nga yejjusa. Ekyamazima kyo Kyagulanyi yabeererawo Sseggirinya, so bandibadde bakendeeza ku bigambo bye bali mu kwogera ku ssaawa eno. Bye bigambo bya buli muntu agamba ddala maama Sseggirinya yakozeemu bobi okujja mu mawulire okutandika okwogera, naye nga mu njogera gye boogeramu ne famire yonna balinga abaagala okulabisa obulabisaani Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kakati nno maama era yagenze mu maaso n'ategeeza nti ekyamazima ayagala kaadi bagiwe Alex byabadde omuyambi wa Honorable Sseggirinya Muhammad. Alex oyo abadde muyambi wa Honorable Sseggirinya Muhammad era nga yatera n'okubeera mu ofiisi eya Sseggirinya Muhammad. Kwegamba Alex abadde ayiwawo nnyo omubiri akulwa Sseggirinya Muhammad. Kakati maama agamba Alex yasaanidde okudda mu bigere bya Sseggirinya era n'asaba Nuupu bwe baba basobola kaadi bagiwaani bagiwe Alex. Ate ku ssaawa y'emu twalabye n'omu ku bakyala ba Sseggirinya yavuddeyo n'ategeeza nti naye ekifo ekyo akyegwanyiza era yandiyagadde okudda mu bigere bya Sseggirinya, era bw'atyo naye n'asaba obuwagizi bwammwe era n'asaba ne Nuupu ebeere nga bw'etyo emuwa kaadi asobole okuddira mu bigere bya Sseggirinya, such that nti ssente z'anajja mu Parliament ajja kusobola n'okuyambako ku famire, kubanga omukulu Sseggirinya yabadde breadwinner ewaka wali, yabadde alabirira, yabadde kamala byonna ebizibu byonna ebibadde bituukawo omukulu Sseggirinya nga yasitukiramu. Baana babagobye fees, Sseggirinya ng'akwata ssente asasula. Maama mulwadde, Sseggirinya ng'akwata ssente asasula. Kakati Sseggirinya ke yafudde, famire egamba beetaagayo omulala atera mu famire agende addire mu kifo ekya Sseggirinya. Mu bantu be basimbyewo omukyala. Omukyala oyo abadde mukyala wa Sseggirinya n'omwami Alex, nga bagamba singa Bobi Wine abayamba ku bana ababiri n'abafunako omugwa abaweera kaadi kijja kuba kiwedde. Bajja kuba bafunye omuntu asobola okubayamba nga Sseggirinya bw'abadde abayambanga. Kakati mu mbeera ng'eyo nga bamaze okubeera nga balabisa Kyagulanyi ate y'omu gwe bali mu kusaba kaadi.
nga bamaze okubeera nga bakomawo mu mawulire mu mbeera ey'okgezaako okuswazaswaza n'okulabisa Robert Ssentamu Kyagulanyi mu mbeera y'emu era bakomyewo bali mu musaba kaadi nti agiweera omuntu ava mu famire. Ekyamazima gwoba Kyagulanyi okola otya? Nsaba ogere mu comment section tuteese ku nsonga eno. Singa gwe abeera Kyagulanyi ku ssaawa eno ensonga eyo yinza kugikolera ki? Ng'abantu bavuddeyo mu mawulire bakulabisiza bawaanye omuntu buli gwe mutazigatta mu maaso go ate nga gw'obadde omukuba emabegakaawo ate ne bavaayo at the same time ne basaba kaadi. Bwe nasomyeko mu comments z'abantu ab'enjawulo bo bagamba ekyamazima bano abantu bonna tebabawa kaadi. Mukyala wa Sseggirinya tebamuwa kaadi, ne Alex abadde omuyambi wa Sseggirinya tebageza ne babawa kaadi olw'ensonga famire essaawa eno ekolagana nnyo n'empuuga ate mpuuga akolagana nnyo ne NRM. Sinakindi wa NRM naye nga yeerimbise mu opposition. Kakati nga bagamba singa bakola ensobi ne babawa kaadi yenna gwe bagenda owa kaadi ekibiina ajja kiryamu olukwe mu ngeri emu oba endala. Genda mu comment section embeera eyo tubeere nga bwe tutyo atugiteesaako buterevu wano ku Jika Media. Nkusaba subscribing atanaba naawe atanaba kulaikinga video eno genda maaso obeere nga bwotyo ogimpeera like tubeere nga ekintu bwetyo tukikwasaganya malidaadi sana. Mawulire tukyakomawo na mangi nnyonnyo ddala wekuumire bwekuumizi ku mukutu. Kale mube